mwana wao no mwana gwendabirira gwennyamba bawange nanti lode olusajja n'abanja lulimba swali pekedo na muombe Mungu swali wachaniomba na siku moja atalijibu. Sirina chendi bwemba sirinawe ninga ekipapula ekitwalibwa empewo era bwemba sirinawe ninga endiga etalina musumba neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu kyova olaba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanfuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kweremba bwesikwebaza olw'ebirungi byokola nja kwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale nja kukwebaza nyimuse emikono nkutendereze fukamire ku mavivi Yesu webale. Okay, omulungi andaba wamu naawe ampuliriza kwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno gwa Happy King Uganda naye nga nyongera okubuuzaako era neebaza Katonda atukuumye okulaba nga tuli balamu n'okutuusa olunaku olwaleero. Akavidiyo kano koolaba ku mukutu gwaffe guno olwaleero katandikira ku TikTok nga kapostingibwa mwana muwala eyeeyita Dorcas 93. Kavidiyo kaali ka mwana ayitibwa Mulungi Simon Peter ng'omwana ono yasangibwa nga alima. Wabula ng'olaba omuntu alima era nga bw'ayola kasasiro n'amusuula eri sayidi y'ennimiro ng'olabira ddala embeera gy'alimu si mulamu. Mwana alabikira ddala nga mulwadde. Wabula abazadde tetumanyi oba baali tebafuddeeyo okulaba muntu gwe balimisa lubimbi mbeera gy'alimu. Kwegamba akavidiyo kano kakwata ku bantu bangi nnyo era kaakaabya abantu bangi nnyo amaziga. Ekigendererwa ky'omuwala ono yakapostinga naye yalabika yakwatibwako n'akaleeta naye ng'ebyo byonna byonna biva eri Katonda. Katonda yakozesa malayika y'omuwala ono Dorcas. Kakati baganda baffe abamanyikiddwa nga baninas nabo ne balaba kavidiyo kano ku TikTok ne bakapostinga ku Facebook page yaabwe nga bagamba no one is useless in this world who lightens the burdens of others. There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up. When we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed. You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. I don't know how to reach him, but if any of you has a clue, kindly WhatsApp me. Yeah. Kale nga wawulidde abaana balenzi bano nga bagezaako okukuba omulanga nti tebalina ngeri gye bayinza kutuuka ku mwana ono
wabula gwe wenna alina obusobozi obumutuukako osobola okuba contactinga. Kyamukisa mulungi nti omuwala y'omu oyo Dorcas yalaba post eno n'agezaako okubanga reachinga banina bano ne tusobola okubeera nga bakeepinga in touch naye era ne bamanya omwana ekifo ekituufu mwasangibwa. Mwana mulenzi ono mulungi, banina bagenda okizuula ng'ali Hoima ekitundu kye bayita Kyangwale, era bwe batyo ne bakola enteekateeka ez'enjawulo. Kakati nze nange nga Happy King Uganda ndaba post yaabwe ku Facebook, bano baganda bange era nga ngezaako bacontactinga ne tumiitinga ku lunaku lwali lwa Sunday, ebifaananyi nga bw'obirabaawo ne ttiimu yaabwe ne twogerezeganyaamu. Nange nga bwe mumanyi nti nkola stories ezifaanaganako nga zino, ne nsalawo tukolere wamu nabo okulaba nga tutaasa obulamu bw'omwana ono. Bwe tutyo nga bw'ogenda okubeera ng'olaba vidiyo, twabukeeza nkokola olunaku lwali lwa Monday ne twolekera Hoima, era nga ene Hoima twatuuka mu town, ng'okuvuga okuva Hoima mu town okutuuka e Kyangwali lugendo luwanvu ddala, ovugira ddala kilometers 8 okutuuka we twasanga omwana ono. Kino kikulaga nti omwana ono yaliko Katonda, era bwe tutyo twatuuka nga bw'ogenda okubeera ng'olaba. Kale ngenda kwongera kwebaza subscribinga, anebaza abacontributinga ku mukito ogwa Facebook ogwabadde Baninas, n'abayongera okucontributinga nga muyise ku status zange, mukyala Olivia, Joan, Yukao, Anisha n'abantu abalala bonna abavuddeyo ne bacontributinga ku mbeera y'omwana ono. Kale mwebale nnyo, temujjanga okwo. Kale ngenda kusaba tugumiikirizeeko, ngenda kubanga nkuterayo vidiyo enamba olabe nga buli kimu bwe kyagenda, nga buli kimu bwe kyatambula n'essaawa zino ekigenda maaso bwe tuli naye mu ddwaliro. Kale tovaako, nze Happy King Uganda.